Zedi Kayonde omutuuze w'ekibanda Lwakaayi era nga ye ssentebe w'NRM Eggombole ne munnetwa Lwakaana ngono ye ssentebe w'NRM Kakuuto be bavunaanibwa okubba ente 25 mu maka g'omukadde abazaalira omukyala George William Kasaguza ow'e Katabi Kakuuto. Muzeeyi Kasaguza ategeeza nti ku nte ezabbiddwa 5 zibadde zaakamala okuzaala era ng'ennyana zisigadde ttayo. Ente nnya zibadde ziyonsa. Ttaano zibadde ziyonsa. Zaaliseewo obwana bwazo n'okusaawa eno ntwala omuntu nimbumulaga. Agamba nti wadde Zedi mukoddomi we nga yawasa muwala we era nga amulinamu abaana 3 ayagala amusasula ente ezo ko n'okumuliira ensimbi zasaasaanyiza ng'ali ku muyigo gwazo. Siri mubi muko wange muwala wange yamuzaalamu abaana abo bajja kukula atamanyi alifa tategedde nabo bajja kuba abasajja ngafu sijja kutta abaana bange okiwulidde azeewo ente zange ne sente zaguze zanoonyeze ente zasaasaanye basi. Abatuuze mu kitundu kino beemulugunyiza ku kibba nte ekituuse nga kumpi buli mwezi ente 50 ze zibbibwa. Omuyi oyo Zedi Kayonde yabba ente 10 wa kayita ebbanga lya mwaka gumu yatudde ente 10 ezo zo zagendera ddala ezo zaabulira ddala tezakomawo netwamumanya zisomose Tanzania ente 10 nga zina amawa. Era bw'okola statistics ng'omukulembeze wano mu mwezi tusobola okubbibwa ente nga 5. Abalala bagamba nti ekisinga okubanyiiza kwe kubanga ate abakulembeze abandiyambye okukomya ekibba nte kino ate bakyenyigiddemu. Omwogezi wa poliisi mu bukiikadde bw'eggwanga Noah Sseronjogi akasizza nga babiri bano be beekobaanye ne babba ente ku buko era nga bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Tubavunaana ogw'okubba ente. Abakwate mu kiseera kino bakumirwa ku poliisi e Masaka. Wetwogerera kati tuli nabo ku kitebe kikulu ekya poliisi mu Masaka. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.